Okay, mbaniriza ku Fake Shots nze Julie Potential. Nyongero babuzaako yonna gye musinzira otulaba. Nga bwe twabasuubiza nti munnange wano ku Fake Shots tubeera ne program omugole wa leero, naye tubeeramu n'akanyomero ke tuleeteramu abafumbo oba ebibeera mu maka. Kati that's why ogenda kubanga otulaba n'abantu ab'enjawulo nga tubajjako hadith naddala ddala abo abali wafe. Nyongero kujjukiza nti eyo yonna ku mikolo gy'ondabira mbeera nyambaziddwa aba Sheham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 ate ba Margarita Juice and Coffee basange wali Kachiri bakola juice ow'omulembe ate era nga badeliveringa buli wamu. Tuli mu kisiibo, tuli mu swaumu, bannange mweyune aba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo mu juice waabwe. Ate batuteesa phone accessories basange wali ku bench one ka opposite Shoprite balungi nnyo ku masimu ge baleeta okuva UK ate ne Japan ate nga temuli copies. Bw'oba oguzeeyo essimu bateeseza ddala akabeeyi ng'erinnya lyabwe weriri ate era bakusuubiza nti no bakuwa guarantee ya miezi mukaaga singa oba nga toyasiza screen. Kale tusimbudde nze Julie Potential ndi n'omukulu MC Mayor. Olunaku lwaleero tugenda kuba nga twewunaganya mu nsonga ezimu oba endala ezikutte internet mu babiro oba ezitindidde ku internet. Olunaku lwaleero tuli mu nsonga za Nambwayo ne Suna Ben. Nkwaniriza MC Mayor ate oluvannyuma tweyongereyo. Weewaawo abatulaba ku Fake Shots mbeebazizaako nnyo yonna gye muli gye musinza oba nga mutulaba gwe mundozo okusookedde ddala okubeera ku channel yaffe eno. Kya kitiibwa nno okubanga nga ndi ku channel eno si kintu kyangu okuba nti mu bantu bonna be mukyuzinza okuba nga mukyaza musimeya nange munoonyezza yonna gye muli nti ameeya jangu yeggwagibwako hadithi kale nno munnaye nsanyuse nnyo aba Fake Shots mwenna abali ekyegegwa Kyankwanzi Kiruhura Bukomansimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Fort Portal Kasanda Adjuman Pakwach Irira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misindwa na Mutumba Kabale Lukunjiri Kazo Ishakabula Mujiruka na Kaseke na Kasongola na Kapilipiti Malababusia Mubendeka Kumiro Kagadibundi Bujo Shema Katakubikwiri Bujiri Kisorotiri Nyina Mayumba obudo kyabe nabatukene mazi MC Mayor aba diaspora weerabiddewo ati aba diaspora mama gatidde mu kwabuli omwana district mwava naye abali mu UK abali mu America mu South Korea mu North Korea South Africa South Sudan abali side zeri mu Yemen Dubai Kuwait abali mu Iraq abali mu Oman abali mu Jordan mikono jafa bawangala side ze France abawanga side ze Turkey mwenna tubebaziza nabe Saudi. Okay. Meya, olunaku luno olwaleero njagala tugende mpola mpola yadde ng'oli ku speed. Meya, wavaawa because ebintu bino nakulabako mu musango gwa Haji kakati wuno wagenze omuntu ali yagamba mpuliddeko abantu abangi bali bagamba yabuukidde naye nacho akyogera mugambe nabuukidde naye mulinze naye ensonga lwerijja nga yeetaaga nange okugibuukira okategedde mugambe gwe just ya ukati olaba nti nabuukidde ne time egera kujjanga yegwe kwane Suna Ben bwe twali mu za Haji wamulabako nga yogera ku nsonga za Haji yali amanyi nti no kiri mutuukako kale nawe ekyo kijja yabuukidde omusango gwa Nambwayo kati uyayogera nga atali muzadde era omuntu ali ayandye abana ab'obulenzi babiri abanyirivu abasomera mu masomero ag'akabi ate wane Kampala abanyirivu nno kyenyiza okugamba ndi muzadde kale nno saagala muntu akugambe alinga atali muzadde kyogamba Suna Ben teyazaalibwa kati bw'oba ngamba munaye toli muzadde tetugenda kuzaala bibbi omubbi tujja kusigala nga tumuyita nti oli mubbi amazima tegajja kusigala nga mazima twagala proof etuproving ekyo kyetwogera nti kikyamu tulabe mu ezo defense yaffe eri etya ekyokubiri sife twajja mu mawulire baby waliwo kye tuyita share like comment duet stinch add to favorite kitegeeza buli lwa posting oba lwoteka ekintu mu mawulire oba ku internet suubira ebintu ebyo bisoba mu bino oba bitaano kyova olaba omala okuteekayo akafaananyi n'ogamba oba omaze okuuploadinga era abantu bagambye batya kitegeeza onoonya kye twandiise public opinion eri etya eyo toli entitled kuyo togivunaanyizibwako gwe teekayo omwami wo ng'olowooza wa kitalo nnyo omwana amuyita akayiringu ekyo period gw'otadde olowooza wa kitalo nnyo y'omwana akugambiddeyo nti oyo mulyabi guki okitegedde nti kasita oteeka ekintu ku internet n'ojja mu mawulire gwe manya fo tuwadde public debate togenda kujja n'amaziga ng'okaba bukabi roze tunagenda ku maziga gano nga tonnajja mu mawulire n'akantu ke njagala okubuusa era mmanyi mukama wandi mpaka nga nkyali ku internet kuno nina akantu ke ngenda okubuusa abantu tebajja kutandika kubeera nga bajja mu mawulire soka kuzisolovingira mu mawulire ngenda kukasaanyaawo gwe buli lwojja beera ng'okimanyi nti oli muyonjo
eri omuntu yenna asiikinga justice oba equity jangu engalo zo zirekere nze no sidana mu luzungu nzira nnyo mu luganda omuntu asobola okutegeera ennyonnyolo eyange gwe wenna anoonya obwenkanyo making sure nti nga tonnaba kubusaba engalo zo ziri zitya kyetuva tutandika okudescribinga your background characters your past characters your you know background character ebadde etya nti otacyanze basajja bitooke byebigwa bw'aba atuuka okukyanga abasajja yave waagwe nave wagundi kitegeeza omukazi oyo yaliko empisa embi oyo meya avuddeko nagenze kitegeeza yalineko ekikyamu ekyo tuyita character background. We analyze your character background okutusiigira ekifaananyi ekiri present kanka kuddiramu abali ku fake shots. We analyze your background character years back 5 years 6 years 10 years netugidescribing okutusiigira ekifaananyi kikyoli ekituufu mu kiseera kino. So tugamba munnange ze golaba munnange ze sitanga ku muntu ze munnange sobola kutta ku muntu nga tebakulaga nti gye wave wame babagobayo lwa butemu tetwamanya ani yatta naye batugamba famire y'omuwala oyo ewaabwe babasengula ku kyalo lwa butemu kati kisobokera ddala okubanga famire batuukira gisengulira n'omwana akasayi kasobola bakamutambuliramu kitegeeza iyo character background waliwo atakategedde meya omuntu ali yasookerwako yandiyagadde okumanya meya ono atalina bw'ayita Ssuuna Ben talina bw'ayita Nambwayo lwaki ensonga zino aziremerako nnyo anti nze nava ku levo y'okukomentinga neŋŋenda mu levo y'okuriplayinga nze si komentinga wabula nkuddamu nga ggwe naawe bw'ojja n'odda ku live eno oba ku video yaffe eno obaako ky'oyogera nga ggwe oyinza obutasobola kwetunuzaamu kamera naye mu opinion yo singa oba kubanga olina access ya kamera naye wandigikoze eki kati nze opinion yange ngiteeka mu kamera era njagala kutegeeza opinion yange ku musango gwa Ssuuna Ben ne Nambwayo yeeno ladies and gentlemen yeeno gyenkuwa kakati ensonga zino eza Nambwayo ziri zitya ddala kubanga Nambwayo atulaga nti ye talina musango gwonna mumupiningira bwere Nambwayo tabangako na musango alina omusango ye yabuguza ye mubbi yes Nambwayo wawabeeralera n'omusango ate era manyifu abakola history ku erevo kye tugamba to a greater extent and to a smaller extent so okitegedde so to a big extent or to a greater extent outside Nambwayo ayinza oba talina musango but again to a less extent oba to a smaller extent Nambwayo alina omusango lwaki asobola okuba nga yeya influencinga eyabaguza ettaka okubanga tulaba fraud eno gye tuli mu kulaba mu kaseera kano okategedde amawanga gali agebweru gatusingako kiriwa nti bw'ojja nottira wano omuntu tebakwata bukwasigwa se bafuba nnyo okumanya ani yakusindise waliwo atakategedde kano neetaga okategeere mu kooti z'e Uganda tulaba nnyo ani yasse tetulaba ani yasindise tetulaba ani yabadde ne intention mujja kutegeera lwampaka kati kyova olaba tulekawo ebikolobero ne bibeerawo nti okutta eyagize eyasse naye weerabidde nti eyasindise asobola okutuma omuntu omulala wetuddira ku Nambwayo nti Kamoga ye interest agijjawo eyinza okuba nga ayagala alwanirira omukyala amuteeke ne ku kyapa nti wateekeddwa okuba nga waliwo influence y'omukyala awo nawe wetukuteera eruzira ekitegeeza omuntu ali eyagamba nti Nambwayo mubbi era naye si mukyamu ayinza okuba nga mukyamu kubanga tetunaba kuprovingibwa by court okategedde naye bwe tudda mu byaffe kooti y'abantu ba bush lawyers ba activists abamu we may send Nambwayo waliwo ekitagatta ate nga naawe okimanyi we need amazima agatuprovinga nti ddala emwagendako ne Ssuuna Ben ne mugula ettaka ewa Kamoga era nojjira ku kyapa kwolwo waloke sikugambye wacha tuyita receiving title ye baluwa oba kyekyapa photocopy y'ekyapa kwosayininga gwe nannyini kyapa naawe akimuguzizza ekakasa nti ekyapa kyo nkikuwadde tommanja sikubanja njagala kubuuza mwami Kamoga tuwe ku receiving title ya Ssuuna Ben ne Nambwayo eraga nga bano bobiri basayininga ne balaga nti ekyapa kyabe bagenze nakyo kubanga kigambibwa tuddeyo wali awatandikirwa kigambibwa nti Nambwayo yali akolera mwami Kamoga mu ngeri yo advertising
era nekigambibwa nti Nambwayo ye yakwata bbaawe Suna Ben namutwala ewaka Kamogo banamuwa idea tugule ku mwami Kamogo ettaka kitegeeza nti azimba omusajja era omuntu ayagala progress era bwe batuuka ewa mwami Kamoga mwami Kamoga yasooka kugaana ng'agamba ye tayagala kuguzaaguza abo bavubuka bayimbi biki basumbuwa Nambwayo n'akka ku maviivi ng'omukazi ayagaliza munne bwakulaakulane n'agamba mwami Kamoga ono omuntu wange mmumanyi mu bonna be mbadde nabo wanda bankuleetera ani ono gwendeese era tuyambuke tewali muntu ali mu bizinesi asobola kugaana kuguza kiraya nti mbubabuzaabuza nga zene ssente katulaba nti waliwo bitagatta sagala kuguza bavubuka nga tewateekawo bizinesi ya kutunda wagamba ti oguza bakadde ekyo ne bitakigenda munyi Nambwayo si yeyegayirira Suna si yeyegayirira Kamago aguze Suna Ben wabula Nambwayo yatwala Suna Ben ewo omuntu gw'amanyi ng'amugamba ono yewa amazima asobola okutuguza era bw'aba commission alabika Nambwayo yafuna ne commission kibulooke mukakasa we bali kuleeta kiraya nti okategedde ekyo kyekituufu kakati obudde buno twalabako wali eri mu beginning nga omwana Nambwayo akaabira ku kalina agamba bangobaganya ate ne batulaga nti yakajjawo ebintu abadde n'ebirala tebinnayingira ensonga ennyumba teriimu nzigi nno Nambwayo asula bweru teriimu n'amadirisa eri ekyali site gye bali mu kuzimba kati njagala otegeere nti omukazi kye yali abala kiki ekyali kikutwaza mu nyumba gy'omanyire ddala nti bannagiggala what was your intention oba baali bamugobye gye yali abeera gwe yakikugambako baali bamugobye gye yali abeera nti yali bamubanja renti nti omuntu ayinza okugamba kati akyagisulamu nga takyagisulamu takyasula mu kalina gwe takyagirimu saala zo gwa 10 ogw'omwaka oguwedde tuli mu gwakumeka